boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Kitalo ddala amawulire ge twakeereddeko ku makya g'olunaku olwaleero ge g'okufa kwa Nsereko. However, okubeera ddala kiri ekikeesezza olunaku olwaleero amawulire agasoose okubeera nga gatambuzibwa naddala ku social media platforms ezimu enjabayaba baasoose kulowooza mbu Honorable Muhammad Nsereko ye yafudde olw'ensonga erinnya lya Nsereko balisheyalinga ye ne taata we, naye ng'amazima gaabadde nti si Muhammad Nsereko ye yafudde, nedda Alhaji Nsereko Abdul ye yafudde, n'era ng'ono ye taata wa Honorable Muhammad Nsereko. Amawulire g'okufa ge gatandise okubeera nga saturatinga ekiro ekikeesereza ddala olunaku olwaleero, n'era ne ku makyawo owedde amawulire gali mu kubeera nga gatambuzibwa gatamnaba kubeera nga akitegeera asobole okubeera nga akituusa oyo yenna gwe kikwatako. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala, mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala. Muhammad Nsereko yakava okubeera nga afiirwa mukwano gwe ffenna gwe tumanyi obulungi, n'era nga si yasoose kubanga yali yakamala okubeera nga aziika Katolubwama mukwano gwe, ate nera almost mu eyo wiiki y'emu gye yaziikiramu Katolubwama ne lutuuka olumbe lwa jjajja Ichulisima All Access nalwo n'alugendamu. Omwaka guno guli mu kubeera nga gutandika, tuli mu January laba, ate Mukama Katonda waasazeewo okubeera nga ayita taata we Alhaji Nsereko. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Details z'okufa kwa taata wa Nsereko ngenda beera nze kutuusaako bulungi nnyo, n'okuziika kwonna nga kugenda okubeera nga kutambula nakwo ngenda kubeera nga kutuusaako bulungi nnyo nnyini ddala. Gwe kyolina okukola kusubscribinga no ku SMX Media onyigene notification bell ebisigadde obitulekere. SMX, I sign out.